Enkya ya leero akwatidde ekibiina ki NUP bendera mu kalulu k'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi oba Bobi Wine asimbudde ku kitebe ky'ekibiina ekisangibwa e Makerere Kavule okugenda mu disitulikiti y'e Jinja gy'atongolezza manifesito y'ekibiina Kone Kakuyege. Kyagulanyi mu lugendo lwe ayise ku luguudo oludda e Kayunga kyokka obwedda buli tawuni mw'atuuka asanze abantu bamulindiridde dda ku kkubo. Abantu abatambulidde ku pikipiki wamma nabo bawerekedde omuntu waabwe. Olutuuse ku nkulungo ya Amber Court nga wakava ku lutindo olupya olwa Jinja Nile Bridge mu kibuga ky'e Jinja, ono ab'ebyokwerinda tebamuganyiza kuyingira kibuga Jinja era avuza dda ku luguudo oludda e Iganga. Bano nga batuuse mu bitundu by'e Wairaka bayingidde oluguudo lw'ettaka oluyita mu bikajjo e Kachira, babo mu bitundu okuli Eggombolola y'e Busede ssaako Buyengo Town Council n'awalala. Olugendo luno lwonna ababadde bayita mu nfuufu era bangi ku babadde nabo abatambulidde ku pikipiki oyinza okugamba nti enfuufu baginaabye. Obudde obusinga bano babumaze bayiteyo mu bikajjo anti nga tebabaganya kuyita ku maini. Oluvannyuma bagudde ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kamuli mu bitundu by'e Muguluka okukakana nga gusse mu kibangirizi wakubye olukuŋŋaana e Buwenge Town Council. Eno Kyagulanyi yegatiddwako banne bwe baddukanya ekibiina ki NUP. Tukubye emigo abaana baife baabagema abaami baabasiba zibasanze abo abeesiga ebyokulwanyisa naye abeesiga Kristo bakwata kayinja. Kyagulanyi ng'akutte akazindaalo asoose kutegeeza lwaki baasazeewo okutongoza manifesito yaabwe Jinja kubanga bazze bamugaana okwogerako eri abantu b'eno. Lwe twasemba okujja wano tetwafuna chance kwogera nammwe kubanga baali batugoba na tiyagas na masasi. Gavumenti eno etufuga emanyi buli omu ayagala nkyukakyuka, emanyi buli omu ayagala ekisinga, bamanyi nti tumanyiganye, bamanyi nti ku mulundi guno Bobi Wine wa ghetto nga mmwe. Muna NUP ono asoose kujjukiza abantu b'e Busoga kubawagira enkyukakyuka ng'amyuka omwogezi w'ekibiina kino Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera n'abalala. Ne bannyabo olunaku lwaleero eyandibadde atwaniriza wano eyandibadde MC omwogezi waffe gwe bayita Alex Waiswa Mufumbiro ali mu kkomera olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero eyandibadde akulembera ba foot soldier okutuleeta hano mu Busoga bamuyita Bobby Giant ali mu kkomera olunaku lwaleero. Naye tetuwedde mu maanyi, tuli wano mu linnya ly'abaana b'e Busoga n'erinnya lya Alex Waiswa Mufumbiro. Tuli wano mu linnya ly'aba foot soldier bonna ab'e Busoga nga tutandikira ku Bobby Giant. Kyagulanyi ayogedde ku bbeeyi y'ebikajjo eserebye ate nga bangi ab'eno kye kirime kye baliko. Okufaanana n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo babajjako Major Cash Crop yammwe ey'ebikajjo. Tukimanyi bulungi nnyo ti factory z'abagwira ebikajjo birima naye nga n'okubitunda tokkirizibwa. Tukimanyi nti buli kya bugagga buli kya bulimi kye babatwalako basooka ne bakibatwalako ne baba nga be baguzi bokka ate ne bakisala ebbeeyi. Ebikajjo byali ku mitwalo 25 ttani kati biri mu mitwalo 9 oba 10 ttani. Ebyo ebizibu tubimanyi basebo ne banya. Ono ayogedde ne ku mbeera y'abavubi abanyigirizibwa ku nnyanja ssaako n'abantu abagobaganyizibwa mu kulima mu bisenyi. Okubagoba mu bisenyi kitegeeza bagezaako bagoba ku bulimi. Tumanyi bulungi baganda bange naddala mu ab'e Busoga okufaananako n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo nti abavubi n'abo abawangalira ku nnyanja ennyanja baagibatwalako babagoba ku nnyanja, abaana babadima mu mazzi, abaana babatta, abaana babasiba, amaato gaabwe bagokya. Lwe nasembayo okujja wano e Busoga mwampa enkasi. Enkasi eyo yali ya mwana abasirikale bamusula mu mazzi.
eyenkasi buli wemba nvayo nga nzija Busoga njitunuulira nenfuna ebbanja ku mutima naye mbasuubiza nja kukoma wano mu Busoga nga nkutte enkasi eyo gibakwase mbagambe muddeyo ku nnyanja yammwe. Bino bye bimu ku bizibu by'abantu b'e Busoga Kyagulanyi byanokoddeyo. Tundu ebirimu obugagga ate obusingawo ebyuma eby'omu ttaka eby'omuwendo naddala ebugweri tuli aware tumanyi nti baazula ne uranium ebuyende naye mmwe ng'Abasoga temukkirizibwa na kumanya bugagga buli mu ttaka lyammwe. Ekyo kigenda kukoma mu myezi 3 nga tumaze okuggyako Museveni. Ensonga ya Rebecca Kadaga era Kyagulanyi ayongedde okujoogerako nti Kadaga agenze akakkanyizibwa. Abayita right Honorable Kadaga maama mumugambe nze nkyamwagala ate nnyo ate mugambe oyo mukadde tamwagala. Oluvannyuma atongozezza manifesto ye mwasuubiza okutumbula ebyobulamu okuli ebyenjigiriza okuzzaawo ebisanja 2 eby'omukulembeze w'eggwanga okukuuma eddembe ly'Abannayuganda sako n'okumalawo eky'abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu kkooti y'amagye n'ebirala era ng'eyitiddwa e New Uganda Now. Olunaku lw'enkya agenda kweyongerayo e Kamuli ne Buyende okunoonya akalulu akanamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka gwa 2026. Juma Kiria, NTV, Jinja.